This is from Patilla Mwasuze omutya era musibe omutya balungi mwenna abagiye kumirako mbanirizaako mu dakiika eno yennyina ate nga mbeebazaako gyonna gye mutussaako engalo gye musinzira okuba nga mukakalabya. Ngenda kuba nga ntandika n'amawulire ag'ennaku okuva ewa mwami Kawooya. Abasinga obungi tumujjukira kukuba nti munange omwami ono muzinyi oba yali muzinyi era nga yali azinisanga nnyo olubuto olw'obunene bwe lwaliko. Naye bwe njogera essaawa eno ekirwadde kimubala embirizi nga n'olubuto olwali lumukolera ensimbi tekukyali. Katumuteeke mu mikono gya Mungu asinga okuba nga ye musawo mu basawo bonna. Nga lubeerera bw'okimanyi nti ebyewuunyo by'omu nsi tebiggwayo. Olunaku lw'eggulo nakutuusizzaako afande eyafudde mu disitulikiti ey'e Buyikwe awo mu bitundu eby'Embiko. Bannakyalo ne bajaganya olw'okufa kwe era nga bamulumiriza okuba nga ate abadde n'omutima omukakali nga yaviirako okufa kw'abantu baabwe bangi. Weewaawo kigambibwa nti omwami ono yaleka alaamye eddaama ekkakali era nti yalina ebboba lingi nnyo oba obujja bungi nnyo ku mukyala we to the extent nti yamuttirangako abantu era nga yali tamukkiriza kubeera na mikwano, yali tamukkiriza kwesembereza muntu yenna, nga n'essimu yagimuggyako era nga n'ab'eŋŋanda baba beetaaze omukyalo ono baakubanga ku ssimu yabba ono eyafudde. Weewaawo mu mbeera efaanako bw'ekyo kigambibwa nti ono yaleka alaamye aziikibwenga mu luggya lwe, mu luggya olwo olaba si we wali ebijja nedda, wabula ye yayagala bamuziike kumpi awo abeere kumpi ne mukyala we wanaakola ki wanaamulabiranga oba oli awo. So ne bannakyalo nabo tebabadde babi, bagenze maaso okuba nga ate batuukiriza ekyo kye yasaba wakati mu bukuumi, wakati mu basirikale abayitirivu ddala. Weewaawo kino bangi kyabakubye wala kubanga oluggya si lwe luli awo nti lunene nnyo, wabadde wafundafunda awo mu kisoga, naye bagenze maaso okuba nga ate bamuwummuzaawo mu kompawundi kasupesa katonotono we kali kumpi n'omulyango wennyini. Ate ye omuyimbi amanyiddwa nga Genial Zamba olunaku lw'eggulo yagenze maaso okuba nga ate aggyayo ebifaananyi bya mukyala we ng'ali lubuto oluvannyuma lw'emyaka egiwerako ddala 10 nga bali mu bufumbo. Naye nga ba social media in-laws bo batokomoka omugambo. Waliwo eyagambye nti bulijjo mmanyi nti n'okuzaala bambi takola kitazaala mbungendiga yamutomera. Naye nga mawulire go gasanyu okuva ewa Genial Zamba. Tugende maaso okuba nga tubateeka mu ssaala omukyala asobole okuba nga ate asimulukuka bulungi nnyo nnyini ddala. Twalabye bulungi nnyo amawulire agatuweereddwa omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayibwa ng'ayozaayoza Speaker wa Parliament Anita Among. Weewaawo aba social media in-laws batandise dda okuba nga ate bamukolako emikolo era ng'ekyo kifaananyi nga bw'okirengera bagamba nti akutte ye maama, abaasitudde be baana abazaaliddwa. So ng'ate waliwo omugambo genda maaso okuba nga gutokomoka nga bangi oluvannyuma lw'akakwenzi okugamba nti teyalabye ku lubuto oba teyalaba ku lubuto, batandise okuba nga bazimbira okwo okwemulugunya kwabwe nga agamba nti yiyi kituufu Speaker tetumulabangako ng'ali lubuto, naye ate ne beerabira nti waliyo n'abantu abatalagaki mbuto ng'abeeraawo ng'ali lubuto. Olwa Kuluthum omwalulabako ng'ali lubuto naye nga talabika. Anyways, bo ba social media in-laws batandise dda okuba nga ate batutegeeza batema omugambo gwe simanyi oba mutuufu sinagukakasa bulungi nti omukyalo ono mbu ayinza okuba nga yakozesa enkola eri ey'okugamba nti munaye tufuneyo omuntu atuzaalira, omuntu oyo gwe bayita surrogate, okitegeera, ne bamuteekamu enkwaso z'omwami ne bamuteekamu n'eggi ly'omukyala wali wonna munnabaana ne bigenda mu maaso okuba nga ate bivaamu omwana. Mu bufunze omuntu omulala n'abeera ng'akola ki abasitulira abaana abo n'abazaalira buzaalizi n'abakola ki n'abawa kiwedde ye n'abanga asasulwa era nga batokomoka eyo bagamba mbu eyazadde oba gwe bakozesa ekintu kino mbu si mulala ye maidi waabwe. Bigambo bya social media. Yenno Kuluthum oluvannyuma lw'okuba ng'alaba amawulire gano yavudde bw'atyo n'agenda mu maaso okuba nga ayozaayoza Madam Speaker wamu ne bba Magogo, naye n'abasaba munnange nti nabo babasabireko n'omwami we ow'eriiso munnange babeere ng'ate bakola ki bafunayo erinnya erya Ssaalongo n'erya Nnaalongo inshallah. Okiwulidde ekintu ekyo, nabo baagala balongo. Naye nga eyo nkugjeyo twalabye trend eriko ensangi zino yey'okuba nga munnange abantu success kati
kati bazongeddemu ebirungo abaana babatwalira ddala ensimbi eziwera amasimu sweet ebintu nga bitirivu naye nga byonna byekuusiza ku kimuli ekya ssente. Embeera eno eyongedde okuba nga ate ekyankalanya abantu bangi. Abazadde bakomenti nzaawo n'obukambwe nga bwenakulaza olunaku olweggulo naye omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen avuddeyo n'aga nti waaye kankangule ku ddoboozi. Oyo nno gwolengera mu vidiyo eyo si mulala oyo muwala wa MC Katsi era nga daddy bw'ati bwe yagenze maaso okuba nga ate spoilinga dota wali wonna n'ebisente munange ng'amwagaliza ki success mu bibuuzo bye byagenda okuba nga ate akola omwaka guno. Weewaawo Fifi the Queen yagenda nti waaye let me be the voice for the voiceless era bw'ati n'agenda maaso okuba nga ate atuula wali eri mu TikTok ye n'akola akatambi nga ayogera ku bazadde abaguddewo omuze guno. Hi guys, let me hope you're good. You guys are good. Neranga muli fine. There's something I want to talk about. Abasinga muyinza butakitegeera naye if you will understand it. Naye kala bana abakitegedde katugende naabo. Obubaka bwange bugenderi bannannyini masomero. Naddala amasomero aga average class, average level. Agatali gali agebbeeyi ennyo, koza agebbeeyi ennyo. Kategoriya mu yanjawulo. Kati amasomero gano amalala gali average. Ng'omwana waalinamu n'atalinaamu agasobola buno obubaka bwange gye muli. Tubadde tusaba. Omwaka ogujja temukkiriza success card za ssente mu baana. Naddala zino ezijjanga ebimuli. Ezijja in different styles for as long as it's money. Okujjako zino ze bakola nga za kifaananyi ekyo bagimuwe. Naye success card y'ekimuli kya ssente egenda kukozesa abaana bangi ensobi. Naddala abali mu high school. Egenda kulowoozesa abaana abalala nti bazadde baabwe they are useless. Naddala abali mu bibiina ebya wansi P7 ng'ava mu bulamu bw'omuzadde eyeeyiya ng'owange bwe yali. Oba ng'abanga ababeerera. Ng'oba ng'abammwe abali kuno abamu si mwenna. Lwaki ngamba nti abasinga tebagenda gitegeera? I've seen videos notunuulira omuntu nga bamuwa. Nolaba banne nga bamutunuulidde bigenda leetera abaana okubba. Alaba oli nga tadde ssente mu nsawo ajja asomoleko. Like kati nalabye n'abatwala ebidongo they are surprising you people. Ebyo mubikole ku birthday ebidongo byammwe n'ebimuli bya ssente. Mostly era singa biba tebiri mu masomero. Wabeewo ebigaanibwa okuyingira amasomero otherwise essomero mulikyusa already essomero lirina issues kati mulyongera issues ate endala. I know a few people will understand this but abazadde bannanga abamu bajja kukkiriziganya nange. Bwe kiba kisoboka amasomero gateekewo limit nti omwana bamuweereze kaadi yo oba kifaananyi naye nga si bino ebimuli bya ssente. Ebimuli bya ssente mubibaweerengeka amasomero gakolewo weekend nti bana weekend omuzadde kimu omwana wo mumuwe ebimuli bya ssente byonna ebyamasappe byonna fadde ku Sunday oba Monday adde mu kiraasi. Naye gwe ntunuulidde videos ng'abaana bamulabira ddala omwana bambi atunuza bulumi akimanyi maama we ali mu katale tajja ku affordinga akimanyi maama ali tajja ku affordinga like mutaata we. You people, you need to do something about it. Bazadde bannaffe nammwe ababikola naddala mu kiraasi wakati. It is not right. Obwongo bw'abaana abo abalala muba mu butokyalinze. Mubaleetera okulowooza nti bo bazadde baabwe si bazadde oba tebabafaako. Kubanga jjukira bakyali baana asobola okulowooza ekintu kyonna oba okuinterpretinga ekintu nga bw'aba akyagadde ye ng'omwana. So I believe to have a good society we need to protect our children as well as their friends. Kubanga ono gwowa ayina bakwano be mu abo abatafunye abajja okuyiga emize olw'ekyo ky'abaliraanyiza. Badde nsaba abazadde abaana akitegeera kimanyi bangi bagenda kudda kuno baleekaane mwe bati mutukuba bwavu bwammwe n'omutunuulira agamba obwavu noga nalwewuuba kakkana ntimanyi bagenda kubaako bano bangi bannalwewuuba ne baserwewuuba but point yange nkimanyi abagitegedde bajja kugitegeera. If you're going to give your child something extra tubadde tusaba amasomero gakkirize either mbayitenga mu office mu babeerenge eyo mu recording obuntu bwammwe mu posting naye nga si mu kiraasi si mu baana bannaabwe they are going to be tempted to do wrong things.
olw'embeera gye mubasindiseemu. Kino nze nkyogeranga muzadde ate ng'era omwana yayitako mu mbeera ey'okubanga tewali ate era ng'omukyala ayogera n'abakyala ab'enjawulo n'agamba Fifi ne sukaali abula, Fifi n'akawunga kabula. N'ofunira omukyala oyo abulwa sukaali n'akawunga ne weebuuza nti ddala anaasobola okutwala success card ya ssente eri omwana? Amasomero tugaleke gabeere masomero, abaana tubaleke babeere abaana. Omuletedde ekirabo bamuyite mu ofiisi okimuwe orecordinge. Thank you. Naye tatwala mu baana banne emize egigenda ofubutuka omwo mmwe bennyini mugenda kudda wano mutandika complaining essomero gundi abaana bayo babbi, essomero gundi abaana bayo bakola bwe bati, naye nga mmwe mwabasindiikiriza mu mbeera eyo kubanga nabo baagala keeping up with the trend, baagala keeping up n'omulembe. Mwakitegeera. So mbadde nsaba tubeere bazadde ba bonna, si muzadde w'oyo omugambe anze nazaala omu weerabidde nti bali bakwano be era ye society gyagenda okukuliramu gyagenda otambuliramu. So tugezeko okuba protectinga bonna nga abaana. Ebigambo byange. My name is Fifi the Queen, mukyala Nsibuga Omuwoti, right out at Road. Omukulu amanyiddwa nga Alien Skin yatandise nga asaagirira ebintu bye. Yatandikiriza mpola nga tuga nti mu December ajja kuba nga ate avudde mu nsiike y'omuziki, wabula nga bangi badde nga beebuuza bw'anaaba avudde mu music addawa era kikyazzaako. Kaakati nno omukulu ono n'avaayo n'abagamba nti nze saayo nannyingira ebyobufuzi, era awo wennyini n'akyusizaawo Fangon Forest n'agitumirawo Fangon Unity Platform nti kibiina kya byabufuzi. Omukulu ono yatendese ejje erirye era nga bafunye danezi bulletproof, okitegeera kati ze bambala bo beekuuma okwerinda sibutiitizi bali more than ready. Ekibuga ekyo kyolengera yandiba Dubai okusinzira ku maaso gange nga bwe galaba, naye yavuddeyo n'akipositinga n'agamba nti Uganda empya bweti bweribeera. Jjukira ono yamaze dde okusuula obubonero bonna obulaga nti essaawa yonna agenda kubanga ayingira ebyobufuzi ate ng'ekifo ky'ayagala si kirala kye kifo eky'okubeera omukulembeze oba muyite pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda. Ali more than ready. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya yavuddeyo ng'agamba nti ayagala kuggyawo obukuubagano obuli wakati w'omukulu oyo Alien Skin n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ng'agamba nti esaidi esingira ddala okuba nga yeetaaga okukwatako ye saidi ya Alien Skin. Okusookera ddala alina okuvaayo yeetonde byonna byazaakola ne byazze ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate munnanga agende mu maaso okuba nga atereeza mu mpisa ze n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Awo oluvannyuma ekintu kigende mu maaso okuba nga ate kibeera maliradi sana nti ye Bobi Wine talina kyamannyo kyakuba nga akola mu nsonga eno cause talina nsobi gye yali akoze ku Alien Skin, talina kye yali amwogeddeko kyamu nga Alien Skin bwagenda mu maaso okuba nga ate amwogera. Naye ng'ate ye omuyimbi amanyiddwa nga Catherine Kusaasira yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate asaba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo asitule eddoboozi, agamba nti abantu be bamuwuliriza naye mbu bakisuusizza okuba nga munange bafuukira abayimbi akayinja mu ngatto bakabizaako ebitango oba oliawo nga bakola ki babavunaana omusango gw'okuba nga ate nti bagira bakola ki beekubira side simanya politics biki. Ono agambye nti Bobi Wine singa anaayogera abantu be bajja kumuwuliriza kubanga bamwagala nnyo, so ye kyasaba nti aveeyo abategeeze nti bannange temugatika kuyimba oba mirimu na byabufuzi. Ye Kusaasira byedda nga tebirina we bikwatagana, tebirina kutambula bitya bibiri. Era ngono bamubuuzizza ye nga Bobi Wine amaze ebbanga nga yagaanibwa okuyimba, naye nga mmwe bayimbi banne temukyogerangako, era n'abuuza nti ani yamugaana okuyimba ayimba. Okitegeera mbu kubanga agenda eyo emitalo w'amayanja n'akola ebivvulu eyo mu America, Canada, South Africa wa n'ayimba yonna teri amukuba ku mukono, awo mbw aba tayimba. Naye nga jjukira nti wano mu Uganda takola ki tayimba. Ngera kubanga ate ensembyayo omukulu amanyiddwa nga Samson Kasumba, omukulu ono yalinye gye gava ku side y'aba National Unity Platform oluvannyuma kubanga ate akola akatambi akekuusa ku mpisa. Kati we ebigambo byebyo nga we yabisengese bangi tebyabasanyusizza era nga baavudde ne bamutwala saketi bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira, naye nga ngenda kuwaako omu bwe nnaaba mmaze omukuwa ngenda sooka nkwe Samson ka video ke owulire bye yayogedde, nkuweeko omuntu omu ku bamureplyinze bangi bamureplyinze naye ngenda kuwaako omu ate oluvannyuma yavuddeyo n'aba nga ayagala kwedefendinga oluvannyuma okuba nga ate kimususseeko. So byengenda okuba nga nkulekera nsabe Mungu oyo atakuumira mpeera asigale nga akunkumidde. Mbeera bulungi, nkwagala nnyo, weeraba. Kambabulire
teri muntu yenna oba kibiina kyonna kya bufuzi oba kibiina ekifaanana kitya ekisikiriza abasiiwufu b'empisa okukyegattako okuggyako ng'ekibiina ekyo kyo kyennyini oba abakulembeze baakyo battira eriiso ku kusiiwuka empisa. Era mwetegerezanga nnyo omuntu oba ekibiina kyonna kya bufuzi oba ekibiina ekirala abakulembeze baakyo enneeyisa gye beeyisaamu ng'aba bali ku lusegere basiiwusa empisa. Kasita mulaba nga abakulembeze nga basiriikiridde nga balinga abatalabye kigenda mu maaso oba nga beebalankanya, mumanyanga nti obusiiwufu bw'empisa obwo tebabulinaako buzibu. Ate mbategeeza eyo gye tulaga ate ebbanga si ddene nnyo okuva wano we tuli. Uganda tegenda kuddayo kufugibwa muntu yenna alina busiiwufu bwa mpisa, omuntu ayimirira n'avuma abantu. Bannayuganda erudda eyo tukooyeeyo. N'olwekyo bwe muba musiiwuka empisa mukimanye nti abantu beetegereza. Nze mbabuulidde omuntu kasita asiriikirira nga waliwo Yo, kano bakayise simama nkwambie. Ndina ku mulimu ndowooza ndaba. But I was scrolling through my phone on TikTok. I happened to land on this video. Mr. Kasumba, I call you an intellectual fool because the way you see this man humbling himself, speaking nicely, you may think that he's carrying a basket full of knowledge and wisdom. But let me tell you one thing, big man. I see a lot of rubbish going around in our country. I never see you take your time to talk about or blame or condemn such acts in our country. A lot of corruption is going on. A lot of embezzlement of public funds is going on. You see the killings that are going on in our country. I never see you mention or take your time to humble yourself and talk about such events. But because you people are being paid to be fools, you always come up here and try to give your opinions on some of the things that are going on. Let me tell you one thing. We are not forcing any one of you. We are not beseeching none of you to come and be part of this struggle. Because in my senses, I best believe that the things that are screwing us who are crying are the same things that you are facing. If there is injustice on us who are crying, definitely there has to be some injustice on you. Maybe just because you've not realized. Because I always tell you that injustice somewhere threatens justice everywhere. So you people, just because you get money from these people and you're paid to be fools and act like you don't see what's going on in your country. And yes, some groups of people do believe in your words and statements. But let me remind you, we have a political party in Uganda which is in governance right now. That's the NRA. These people are killing people on a daily basis. They are abducting people, sending young boys and girls to prisons for no reason. You don't condemn such, you don't see. You turn a deaf ear and a blind eye on such acts. And then you come up here humbling yourself. Man, we are not calling any one of you to come be part of this struggle. After all, when freedom is attained, every Ugandan will celebrate. So don't try to act like an intellectual. Come here and try to talk on some issues where there are bigger issues that you're supposed to be commenting at your age.
You're supposed to be shedding light on some issues in our country because you have a voice, but you're using your big voice to sound dense. Style up, man. Muri bantu bakuru tubawe ebitiibwa, but you're losing it. I mean, how can I give you respect ngozeno ensonga zonga gwe bocho boziraba? Mubeere mu mwana. Oli kisajja kikulu naye wano. Anze mwana sinaba kutegeera. Kitegeera. Sinaba kutegeera boy wange. Mubeere mu. We are not giving up. We are not backing down on this our struggle until, because the ultimate prize that we are fighting for is our freedom in our country. Yes. The radical system we are using right now is the only option that we have because we are being pressed to the wall. How do you want us to act? I mean, we don't have guns, and the people who have our freedom are using guns. So we shall use our mouth to speak in whatever way we feel like we want to, because you can't deny us that. So if you see that we are radical, we are abusive, you don't want to be part of us, choose your side, be the other side, which you are, we know. Sijjangako wano ne ngamba omuntu yenna nti nze nsinga okutegeera oba nze nsinga amagezi. Era temutawaana kunzijukiza nti amagezi sirina, ekyo nange nakizuula dda, naye kindeeta wano okubanga waliwo abantu ate nga bayinza okubanga bangi abalowooza nti nina ebigambo byenjogera ebiyinza okubayamba, so kyekindeeta ekyo nga nkimaze. Ndi musanyufu nnyo nti olutalo lukutte wansi ne waggulu lwa nsonga emu bweti. Naganya abantu okusiiwuka empisa nekibanyiiza. Kirungi nnyo nti mwanyiize lwakubagaana kusiiwuka mpisa. Siina kye nabaganye kirala, siina buzibu na bintu byammwe ebirala bye mukola sibulina. Nze nabaganye kusiiwukira mpisa mu kubikola. Kati mwe muma mulowooza nti okusiiwuka empisa kutuufu, ekyo kyammwe, nze mbagamba ku kyamu, kati buli muntu asalewo. Kati kye mutandise kwe kunnyonnyola ensonga lwaki musiiwuka empisa, ne muva ku ekyo ne mumbuulira n'abalala bwe mufaanagana mu kusiiwuka empisa. Kati nze kannyonnyole bannayuganda abafaanana nga nze ate nga bangi, kuba njogeddeko n'abantu bangi nnyo eyo mu byalo. Waliwo bannayuganda abagamba ti kavuna kiba nti kiri nti obusiiwufu bw'empisa buli ku sayidi zombi. Kati katulindirire omuntu asobola okukola ebyobufuzi oba asobola okutereeza Uganda nga tasiiwuuse empisa ate nga ajja kubaawo. Kati tufunye abasiiwufu b'empisa abawerako, abo tubalinde bagende. Katonda ajja tuwa omuntu akola ebyobufuzi mu Uganda ng'empisa ze si nsiiwuufu. Ekyo kisoboka era kijja kubaawo, era tugenda mulindirira. Mwabasazeewo okusiiwuka empisa mbw ate kyetaagisa okusiiwuka empisa, ekyo nakyo bwe mukyogera. Katubalinde muyite, mujja kuyita. Mukama ajja tuwa omuntu asobola okukola bye mukola naye ate ng'empisa ze si nsiiwuufu. Kuba mwe mulowooza mbu obusiiwufu bw'empisa bwetaagisa, ffe tugamba tebwetaagisa, awo we tuli awo. Mu nkola ya nswera ekwagala yekugwa kubbwa, wenda ebintu ebigenda waneno mu maaso ku social media, nziruse mu library nenfuna akatabo kano bakayita The History of People Power, NUP and Social Media Warriors, nga bakulaga entalo ezirwanidde waneno ku social media ne ziwangulwa oba ne baziwangula nga bazijja ku baana ba NUP. Era wenkasome kano ne ngamba kankatwale nyambeko banywanyi bange bonna abo abeetegeka okukola entalo ku baana ba NUP. Kajja kubayamba kubanga gw'onaalwana naye sooka omanye history we, then olyoka omwennange ng'otegedde obunafu bwe n'amaanyi ge. Ntandise n'olutalo olwasookera ddala. Olutalo olwasookera ddala luno lwaliwo mu mwaka gwa 2018 nga lwali wakati wa Museveni, Mainstream Medias, Parliament ne Bank of Uganda nga balumba abaana ba NUP. Olutalo luno lwava ku ki? Lwava ku kugaana President wa Uganda omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, by then yali omubaka wa Kyaddondo East, okuddamu okulabikika ku mutimbagano gonna ogwa TV oba radio mu Uganda.
abaana bano basala olukujjukujju ne batandikawo online TVs okuli Ghetto Media, Map Media, Bobby Diehards n'endala ezisigadde. Batandika okutunda omuntu wabiranga bamutembetera ku Facebook ku mutimbagano gwa Facebook. Museveni ono musajja mukujjukujju era wa makuli kye yakola n'agamba kakati yasindika scout we gwe bayita Balamu Balugahale n'agenda mu tiimu eno ya NUP Stroke People Power n'asuubulayo abantu babiri bali basatu kwali Ashibaga Kato Superstar ne Jennifer Full Figure. Zino mu butuufu zaali mpologoma kuba Ashibaga Kato yali representing Ghetto Media online TV. Abaana bano bagwamuko kumanya naye bajjukira olugero olugamba nti situka oluyimba olugamba nti situka tutambule bwe batyo basituka era ne balumba battlefield ne baddayo n'ebikompola emmundu zaavuga tugenda okwetoloola nga Museveni bamukubye goal esooka. Goal eno yali pass okuva wa Joel Senyonyi what is excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akuba omutwe era omugolo yanywa. Museveni wamukuba goal eno yamujjako nnyo n'anyiiga nga we bwatyo n'adduka mu parliament n'aleeta enkolo ya OTT era we yadda ku TV n'asagambiza n'agamba nti kakati munvume nga we munsasula. Balendo bamugamba okke tewali buzibu. Omupiira gwagenda mu maaso ne basamba tuba tulya bwe batyo bafuna ekkoona Joel Senyonyi n'aliyimiriramu era bagenda ogukuba munda Sadani Magic yabakuba volley eri ekyasinze tabbu. Museveni we yanywa ngagamba ate mujja kumanyira kati Facebook njiggadde. Bwe bati abaana bano bagenda olw'obukujjukujju bwe balina nga bayita mu bagezi baabwe bwe bati baleta enkola eya VPN. Gwe nawe naakozesa VPN mu Uganda nga tomanyi yava neva mu luno olutalo Ssematalo lwaliwo mu 2018. Bwe batyo balumba Museveni bamukuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna omupiira okuva ku left corner bwatyo n'aweereza goal era yanywa bunyubunda. Museveni yanyiiganye era kye yakola n'agamba nti kakati buli muntu akozesa VPN mu Uganda ng'ogenda ku Facebook ogenda kukwatibwa. Bano abaana ba mwoyo gwa ggwanga bamugamba Museveni tono na ssente za Uganda kye tugenda okukola kakati katukuyambeko tukuwa abakozesa VPN mu Uganda. Bwe batyo bamugamba atandike ku Uganda Police olw'ensonga nti kiragiro ekyo baali bakitadde ku Facebook then bamubuuza Uganda Police ate yeyiseewo okuteeka ekiwandiiko kino ku Facebook. Uganda Police mwakiteekayo muti. Anyway omupiira wegutyo gwagenda mu maaso era omupiira guneno gugenda okuggwa nga Nupu People Power balina goal 5 mainstream media nga zigudde bwe zityo zadduka ku TikTok ngebazo ku evolvingawo ne Facebook ne bafunayo abaana abalina following esinga ku TV za Uganda. Bwe batyo balondayo Fifi n'abalala Jennifer Full Figure mulaba yakolera emitwalo 5 ku South Media. Fifi naye gyali eyo byomba mwakana bonna bagenda mbasabe certificate za mawuliza journalism gwe basomera. Tugenda mu lutalo olwokubiri. Olutalo olwokubiri waliwa Nupu Party versus Kibalama Nkonge NRM Museveni and others. Notao na lwali gundi Kasigu nga bakayanira ekibiina kya Nupu. Emundu zato kotawano kakananga Museveni bamukubye. Tuyingira mu 2021 luno olutalo lwali wakati wa tourism industry by then yali ekulirwa Kiwanda Suubi ne Nupu People Power me social media warriors. Olutalo luno mwalimu empaka ezikyasinze obunene mu nsi yonna ze bayita BET Awards. Olutalo luno nalwo lwali lutalo kubanga Museveni yayingira mu banka ya Uganda n'ajjayo emitwalo 6 sija shilingi siza Kenya siza wabule ejja dola nibakugula nebawaayo enguzi osobola okuteeka BET mu Uganda. Olw'ensonga yali abyakalu nti bana Uganda tuli basiru wanatuwa ekivulu tugenda bivaako munanga abaana bano bagamba fete tuli basiru tetuli babulijjo batyo balumba CEO wa BET Awards bamuvuma ekiwalaata ne bamulangira obumpi nga mugamba mubbi ne bamugamba nga walingiza abakazi nga banaaba. CEO wa BET Awards yagamba bana abaana be Uganda babirabirawa bwatyo yakuteyagana yakwata ettala n'emmeeza n'akwata peni n'olupapula nawandikira government ya Uganda n'agigamba nti no kubyenda bye sijja kusobola. Bwatyo n'agamba nti BET Awards zeyongezaayo era tiru further notice paka kakati wakaitawo emyaka 2 tulinda further notice eyo tetugiraba. Otalulala lwali wakati wa People Power ne president wa Endo bana mwalumba ne president wa Turkey. Otauno lwali wakati wa People Power ne president wa Butuluki jite Turkey Endogan Tayipu Seyipu nga lwava kukwata ko mu munabwe emundu zatokota ku Twitter account ya Endogan jatalabanga nako era bakuba Endogan ebikompola okakana nga Endogan uliwe yebaka walo talumbuye okakana bwe batyo nga Endogan abagambe banange rumbuye aliddawa abaana bano okulaga nti no balina sente basonda sente emitwalo gya dola 7 mu mwezi gumu ne bamulaga nti no lumbuye wate munnabwe ne bamujja mu bunnya. Olutalo olwokuna olutalo lwaliwo mu mwaka gwa 2012
nga lwali lwa iPod. Kino ekibiina kinene kyali kyakamala emyaka 3 mu Uganda era nga kikola kuyamba demokrasi okubukana mu ggwanga. Museveni we yabbanga akalulu ajja ne banne ab'ebibiina ebirala nga yeekubisa ebifaananyi n'abagamba nti nno mu Uganda mulimu emirembe. Abaana bano baalumba iPod ne balyoka bagiweereza ebikompola nezasitula n'abanene mu kibiina okulizaako Francis Butebi Mwadanku nyingi n'abalala ne balumba Netherland ne bamugamba gwe tujja kulumba mu bwengula ku media ne mu ground. Baakuba iPod okakananga ekutta ebyayo n'ebisibako negamba bannange kino sikimanyi kye nateesa. Era yawa gavumenti ya Uganda amagezi ne bagamba Mutese ne Kyagulanyi tujja kudda naye kakati essaawa eno ku kye tulabako abaana bano bakambwe nnyo bakuba otalo twerazikira bwe bati bakwata World Bank ne balyoka bagikuba okuva mu 2012 bagikuwa ebikompola ne basooka ne balinya mu project yaye yali ekyasinza obunene. Museveni gyayitanga My Oil oba ICAP. Kino kyanyiza Museveni n'agenda najja abaana baffe mu masomero n'abatwala beekalakaase naye nga tekyali kyakudda nga World Bank egamba bannange bano abaana bakuba. Abaana bagamba World Bank nti gwosaaga ate tukyakomerawo. Baakuba World Bank nabo nga toddamu kuwa ssente kuzuwa Museveni. Bwe bati bakwata akasimu ne bakubira Museveni n'amugamba sayininga etteeka ly'ebisiyaga tuneekwasa ekyo naye kisussa abaana bano batutta. Era bweti we yali sayininga World Bank yeekwasa mutekyaddamu muwalooni n'esiba ebyayo n'egenda mu ggwanga. Bannange nkyankomawo n'entalo endala zino nnyingi naye essaawa zigenda. Abaana bano abange ekirala